Enteekateeka eno ewomeddwamu omutwe minisita w'obwegassi Hajji Haruna Kasolo Kyeyune ng'omukolo gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo okubadde Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka, baminisita okubadde John Chrysostom Muyingo, Kanooni Dr. Ruth Nankabirwa wamu n'abalala nga n'ababaka ba Paalamenti tebalutumiddwa mwana. Eno batuukiddeyo wakati mu luseregende lwa mmotoka ne baanirizibwa abawagizi ba NRM abajjuza ekisaawe ky'ekaliisizo ne Kibooga, nga waliwo n'abamu ku baali baayabulira ekibiina kya NRM abazzeeyo eka, okubadde ne ssentebe wa disitulikiti y'e Kyotera Patrick Kintu Kisekulo. Minisita Haruna Kasolo yeetondedde bannakyotera abamulinako obukyayi nga bano baamusibira ekikookolo ne batamulonda mu kalulu ka 2021 ng'abategeezezza nti kyekiseera bakomewo eka basobole okutwala ekitundu kyabwe mu maaso. Wabaawo omuntu gwe nanyiiza nga kyekyakulonza abantu bwe toyagala ng'okikola nange okuneesasuza okwegayidde nsaba onsonyiwe. Nsaba onsonyiwe. Era ky'oboolaba ngenda ntuukirira abantu bonna mbasaba bagire ki basonyiwe naye tutwale ekitundu kyaffe mu maaso. Ababaka ba Paalamenti okubadde Dr. Twaha Kagabo n'abalala nabo basabye bannakyotera okuwagira NRM ne Pulezidenti Museveni. Waliwo olugero olugamba nti atunudde mu njuba tebamukubiriza kutemya. Ojogeddeko otunule mu njuba olabe tewali ajja kukugamba nti temya ojja kukola ki? Bwe natunula mu njuba nendabanga erya Nuupu tebiira tebitwala ggwanga n'entemya. Amazzi ku gulawundi, enguudo ennungi, amalwaliro, amasomero gabatuukeko nga muyita mu mbaka owaki tebabalimba tebabawugula. Abalala okubadde amyuka omuwandiisi wa NRM Honorable Rose Namayanja Nsereko kw'ossa ne baminisita ab'enjawulo bawadde bannakyotera obweyamu ku pulojekiti ez'enjawulo ezigenda okukolebwa ekyotera okuli ey'ebyamasannyalaze, amazzi, ebyobulamu n'endala, ne babasaba okwongera okuwagira Pulezidenti Museveni ne banna NRM bonna. Ababaka bonna nga bavuddeyo tobuuza wawe basonze ensolo ku kiziga ekola ki? Kati yakusima tugenda kubakolera amazzi aga payipu nga tugajja Kabira, Kabuwoko, Nabigasa, Baale, Kasambya, Rwanda, Kyanga. Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka ategeezezza nti gavumenti emalirizza enteekateeka ey'okuliyirira abantu abali ku ttaka lya Sangobe n'abasaba okuba abagumiikiriza ku nsonga eno kuba ssente ezeetaagibwa zaafuniddwa. Abantu b'e Sangobe ekintu kye Sangobe tugenda kimaliriza, ssente zirina okusasulwa. Prime Minister yamaze dda okuwandiika era mu mwaka guno okujja 25-26 abantu bonna abakozebwa ku kintu kya Sangobe bagenda kusasulwa. Kyasanku Bernard yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.